What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Ani abogerera? Banje? Musumba mukama waffe yeebazibwe. Praise God, Pastor. Musumba nzize wano nga nina ennaku ennuma. I've come here with a lot of sorrow. Musumba ndi mukazi namwandu. I'm a widow. Naye nafuna omusajja. But I got a man. Ne twagalana. We loved each other. Musumba omusajja n'antwala ewuwe. A man took me at his place. Yono musumba. This husband of mine. Nenguma nembeerayo okumala omwezi mulamba naye nga ennyumba musumba eringa ekidandali. I stayed with him for a full month, but the house was just like omusajja yaliwo. Where is your husband? Musumba. This one is my husband. Yakutwala mu nyumba ngeringa ekidandali. Ngeringa ekidandali musumba nga mulimu obuliri bwa mirundi 3 buli wansi. It was mubuuza buno obuliri bwonna bwaki mu nyumba muno n'angamba mbu yakyaza nnyo baganda be ne bamalawo wiiki emu ne bagenda. He had 3 types of beds in the house and I was like, why do you have a lot of beds in your house? Dindako. Ono musumba. This one yakutwala mu nyumba. Took you to a house. Ennyumba eringa ekidandali. Nga mulimu obuliri buli wansi wa mirundi 3 bonna nga buli wansi. Ate gwe bwe yakutwalako nabo nga buli wansi. Wansi era musumba. Also down. All our mattresses are down. Genda maaso. Continue. Musumba nenguba nembeerayo okumala omwezi mulamba. I was strong and I stayed there for a full month. Nali ndi awo nga ngumidde mu kitandali kyaffe. I was there persisting in our house. Nge najja. Ani? Mulamu wange. Yali wa sebo jangu wano maaso. Then my brother-in-law came. Nangamba azze kubeerawoko wiiki nga bw'omanya ebyokweyiiya agenda yajja ne mukyala woono. He came with his wife and said, omukyala jangu maaso tukulabe. Lady, come in front and we'll see you. That he's going to stay just for a week. Najja ne mukyala woyo. Mu kisumba n'enguma nembeerawo neninda wiiki egweko ndabo babagenyi bakola. Olwo nga bo basula wa? Where were they staying? Obuddako awera wansi wetusula. Basula wansi wali. Nga naawe osula side wa. Nebbaawo. Bano ne basula wali naawe nebba ne musula wa. Wansi ku ttaka ku kafaliso kafaawo. Simple emboozi. Continue the story. Otyo? Yes. Kakati musumba nali ndi awo nga balinga abeeteesa ne muganda w'omulala. Wayita ndowooza wiiki emu n'ennaku ezigwamu. Nagenda okulaba nga n'oli ajja mukyala we. Aliwa. Oyo asembayo wali ne mukyala we wali awo. Oyo mukyala we naye mujje wano. Mukyala we. Awo. Yimiri awo. Nawe jamu. No. Even that one. Naye nga ajja ne mukyala we. Also came with the wife. Mukyala we. Bwe buliri obw'emirundi 3 wali. That's the bwe busembayo nabo ne babeera awo. Simbula emboozi. Open up the story. Kyokeramu nga nti apasaiga bamutuuse wayagala. Say that one, Pastor got there where he wants. Otyo? Kati olaba embeera gye tulimu. Njiraba. Bukyanga bajja tugenda mu myezi 6. Nga basula awo. Basula awo. Ever since they came now, it's 6 months they are with me in my house. Naye obuzibu bwe tulina musumba. But the problem we have, oba twandigumye okubeerawo ffenna naye bange bwagenda baganda be batuddako ne batukozesa. OMG. Whenever the husband could go away, these brothers of his start using us. Kikyotegeeza. How do you mean? Musumba ne batwebakako. They have sexual intercourse with us. Bonna. All of them. No, babeera bamala okunywa enjaga yaabwe nga batuddako. After taking their cocaine, they come and use us. Mbadde nga nti buli omu ne mukyala we. I thought everyone has his wife. Abo boolaba balinda bange n'agenda. Wanje? Balinda omusajja wange n'agenda kati engeri gye banywa enjaga musumba. Tuba tetubasobola. Mwe abakazi 3. Musumba tetubasobola. Whenever they finish taking their cocaine, we cannot fight them because we are 3 and we are weak. Kati kanyanjule. Now let me present. Ono. Kyagwa naawe. Oyo musumba omulaba. Yasingira ddala obuzibu.
That one is very terrible. Dawali. Jang. You come. Atono. What about this one? Musumba oyo omulaba nze ekimuntamiza. Do you know why? Agenda neyegatta nawe naye nekibanga kigenda okukomekereza nekiwogga n'ennyumba zonna eziddako ne ziwulira. Yiga waabwe. Yiga waabwe. Yiga waabwe. Nkuze. You're aged. Lwanga bino byendaba. Biranga myaka gyange. Byenda byembirabi. Kati ate ono bawo banne tebagala. Oyo mwami wange bw'omugambako nayo kiringa ekyasirwala Musumba era nze senga mbadde nina obusobozi nga nina omulimu nze mbadde njagala mbaviira oba naayagala nangoberera naye sinadde sente ezipangisa akayumba w'ensula Musumba kuba ne bw'omugamba atawulira. Kyogamba abasajja bonna mwenna You mean baba sharinga. They share all of you. Kuba naye bw'akomawo ng'anywedde omwenge gwe ngadda ku bano. Jam, sister, Obiotya. How are you? Yeah? Jendi. Ono yakwagala. Did you have an affair with him? Wanje? Yanjagalako. He has ever loved me. Ate ng'oli ebbaawo. Abaze ono ng'agenza okukola ono n'amala n'akomawo emabega. If he sees the other one going for work, he comes back for me. Ate ono. What about the other one? Naye. No. He also used me. Kati mubono oyagala ani gwe? So of all, who do you love most? Nze mbadde njagala ono bba wange naye ate kati ewali obusobozi tetulina ngeri gye tusobola kweyambayamba singa obusobozi buba busobose naffe ne tufuna ennyumba ne tubaviira. Sister. Now you, lady. Oyo nawe yakwagala? Did you? Omwami oyo yangamba mulamu wange oyo yangamba lwaki onegayiriza nga mubeera na wange nga nze nasembeza bbaawo muje mbeera ewange olina okukkiriza nonjagala lwampaka nawe nokkiriza era yankozesa lwampaka kubanga tubeera wuwe tulina busobozi busobola kubeera waffe. He uses me because I stay at his. Ate oli. What about the other one? Oyo naye bwenyini kyekimu noyo naye bwenyini yajja nansiŋŋana nangamba yitawo wano ndamwena muba bakazi baffe yitawo nzo ngompe byenjagala yitawo. Ate ono olwo ebbange sewo Musumba era nze gwenjala sewo nsasaba buyambi kugira tufune atiisa akayumba mwe tusobola okuba nebba wange Musumba sewo nsaba kutusabirako nsobole okufuna wembeera n'omwami wange naye nkooyo embeera ey'okubugira ey'okunkulusanya. Kati bano batandikirewa. Now how do I start these ones? Bali mu kiyumba kimu. They are in the same house. Basharinga abakazi bonna. And they share men and women. Kati mwe mbalagula ki? Now what do I tell Era you? mbagambe ki? What should I tell you? Waliwo n'ebikuyitirirako. There are some things that go extreme. You go. Mugende. Kati mbakolera ki? Musumba totugoba nze nkyalina kye ŋŋamba. Obadde ogamba ki? Musumba tongoba nga tonnansabirako kati ŋŋenda kuddukira wanze wano ŋŋenda okimalira. Okiveemu? Nkiveeko Musumba bwe nnaaba nnemereddwa. Gwe ate bw'otansabire nze ŋŋende wa Musumba sina gye ndaga. I have nowhere to go. Pray for me, please. Nze Musumba ŋŋenda kubeera wano wonaba tonsabiddeeko. If you don't pray for me, I'm going to stay here. Kati ondese mu mbeera embi nze eyo Musumba nzirukirewa. Nze Musumba nsabirako embeera njiwono oba nfuna ku buyambi obunyamba nfuna akazigo ŋŋende embeera eyo. Pastor, Ndi please pray. mukazi nnamwandu embeera mbi sirina nejjusa n'omusajja wange. Nze nsabirako Musumba munnange sijja kuva wano. She even regrets the death of her husband. Musumba nze embeera embi nkooye.
sikyayagala nze nkoye embeera embi bakazi bannange. Laba ono ye ne ku nsitaali alinga ataliiko. This one, it's as if he doesn't know even what's going on. Kozi ono wagambye akola atya? Oyo musumba olumala okunywa enjaga ajja ng'eriiso eryo olaba limyuse liringa ery'endegeya n'atutabukira mu nnyumba akulumba ne mu kinaabiro oyo gw'olaba. Akulumba ne mu kinaabiro? Ne mu kinaabiro ng'onaaba. Lobo. Lobo. Naye musumba tugenda kiwona tutya ekizibu ekyo nze mpulira nga nkikooye emyaka gigenda. Biri wano Friday night. Things are here. Ekiro ky'olwokutaano. Olina ye tamanyi kiri ku nsidabo. The other one is also not known. Ali bibye. She's on her own. Mugende mujja kukomawo mu counseling wano ku Lwokuna. You come back here in the counseling session. Kandabe Mukama byagenda okundaga. On Thursday. Mugende Mukama bafumule. I see what the Lord is going to show me. God bless you. God set you free. Chicho olifatwera bito. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange.